Otyo mwangambye yali ASP asimwe. Kakati njagala munonyeze jali mugambe ajje tubimalirize. Ensolo ku kizigo kweri nkiddamu, ensolo ku kizigo kweri. Kakati gwe munna Uganda njagala ombuulire kiki ekigenda okulemesa okulonda, kiki ekigenda okulemesa okusituka. Nabasaba ne mbagamba nti nno sigenda kubanyonyola ku UN Charter. Tulindeko Nobert Mao amale okuva mu Geneva. Wanaba avudde mu Geneva. Then tulabe kiki boogerawo. Then ndyoke mbanyonyole Charter eno. This is the right time. Njagala mbanyonyole Charter eno mugitegeere. Okitegeera? Geneva yo wali ekitebe kya UN ekikulu. Okitegeera kisangibwa Geneva. Naye njagala neewole ku gundi za mpuga omukaaga points omukaaga ze yayimiriddeko. Okitegeera? Ze yayimiriddeko nkulage nti embwa zino ziyidde, bayidde. Nkugambye baagala kola transition. Naye bali mukuteeseza mu 7 terms zize. Njagala nkulaga ekintu kino kyavuddewa mu UN Charter kisangibwawa. Just share the video. Muna Uganda ategere ebigenda maaso, ategere mpuga program jaliko. Ate kati program ya mpuga ajongeddemu ebirungo. Okitegeera? Naye muna Uganda wona otegedde bino. Ogenda genda mukalulu, ogenda kakuba, ogenda kakuma, tugenda kawangula, mugenda kusituka senga kakwatibwamu ng'omanyi Charter zoyisemu okola bineno byonna. Okitegeera? Kakati ati kukuzine za mpuga ngenda kwewola ey'omukaaga. Ey'omukaaga mwe yabagambide nti amaje gayina okukakasa nti tegalimu mu kalulu kano era ne gaba wa assurance ku protection ya president Sengona abeera avuddeko. Naye ekintu kino okutukituukako bagenda kukikola ne ba political players. Okitegeera? Bagenda kukikola ne ba cultural leaders, ba religious leaders, ba elders ne civil society. Underline the word civil society. Wenjagala underlining civil society kimu Uganda ojosuubira esobola ogamba ku Museveni nga zonna zibaddewo nga ne NGOs yazikwata n'aziggala. In this case Museveni civil society gyayogerako United Nations lino gyayogerako. Nobert Mao mwamulabo mwako guwedde nga gugwako ng'ali mu Geneva. Leero mugundi za mpuga mumuli ayogera ku civil society. It is UN. Teri ndala tebakulimba nti wali endala mpozi nga agimentioninze. Ayogera ku UN. Na UN eno ekikola etya era mpuga mupiira ki gwatubala era buzibu ki bwe tubeera tweyolekedde senga guyitamu. Wabula eno UN Charter erina kukola etya okubenefitinga mu nnansi. Mpuga ayagala kuyita mu article 33. Nkiddamu. Mpuga ayagala kuyita mu article 33. Article 33 eno egambe ekyo wabula nga tusina kunyonyola article 33. Kasoke kunyonyole ku eno resolution. Eno resolution yakolebwa Syria. Ng'ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi gwali gwa December omwaka gwa 2015. Okigira 15 Syria yali etya. Resolution eno muna Uganda njagala nnyo musome ebintu bino mbitegere. Bana abantu tebagenda basiriwaza. Nefo as long as nga nkyali mulamu eno mu foreign policy muyite walala mulimba gwe kyobonyambako kimu sharing video. Resolution eno yakolebwa nakugamba UN yayingira mu kalulu ke Syria yakayingiramu era baatula ne bateesa amateeka. Wabula wano wingi alliance yali efomingiddwa kwaliko wingi yali yogera ebyaba beesige nti Museveni tavaako na kalulu kati waliyo n'abaali bagamba Assad tavaako na kalulu. Wingi eyo yakwata yo emundu negamba fe tugenze munatusanga mwe mugende mu kalulu fe tugenze. Okitegeera? Abalala bagamba fe tugenda genda mu kalulu bino betugamba beesige oba tugamba akalulu tekajjako Museveni lwaki tokwata emundu tunaakusangayo fe katugezeeko muki mu kalulu tumuggyeko. Okitegeera? Waliwo wingi yeekutula kweno kuba n'abaali bavuganya Assad neekwata emundu. Okitegeera? Wabula bayingira mu kalulu ka 2011 Russia ne China baali bawaga Assad. Russia ne China Assad ajemere biva mu kulonda. Essaawa eno Museveni mumulaba alese BRICS mu Uganda. BRICS mulimu Russia ne China. These are permanent members of the United Nations. Ba permanent members bali batano. Kuliko Russia, China, USA, UK ne France. You are permanent member. Na simanyi lwaki Russia ne China eno ewaganya okumenya endagaano za UN. Simanyi kikirwanyisa Russia ne China. Okitegeera? Museveni ali mu kabinja ka NAM. NAM kuliko Russia ye patron is a permanent member of the United Nations. Museveni ali mu kabinja ka G77+1 kuliko China. China permanent member wa United Nations. Okitegeera? Kati webayingira mu kalulu Assad n'agaana okukkiriza ebyava mu kulonda
abantu abeyiwa ku street Assad yabakubamu amasasi olwokuba nga ayina obuwagizi bwa Russia ne China wabula already waliwo armed wing nesumulula kati ne bana bali bazo okwekalakasa bayita mu byemirembe ne begatta ku armed wing emundu netokota wabula ngenda kuzo omwezi 18 December omwaka gwa 2015 UN yasaba ceasefire UN ku already ndagano zino yazirimu yasaba ceasefire lwachi UN tiyabiyakitingira mu bintu bye Syria already waliwo armed wing yaliwo akabinjako yaliwo mukitegera yasaba ceasefire UN negamba kati musoke muteese tutereze political transition ekiri e Uganda political transition ekiri e Uganda je twetaaga we basizinga fire ne bateesa Assad yaddamu namenye endagaano zino nga yambiwako Russia na China okitegera nakubeera UN USA ne UK ba permanent members bano bakola UN kwa kati otubala ntino basatu bo begase kuki kuwingi eri permanent members basatu USA UK ne France permanent members ba UN begatta kwa we bali bayita abayekera emundu netokota era mu mwaka gwa 2024 Assad yasuliddwa Joe Biden as a permanent member of the United Nations yasoko kuandika na akugamba lero Russia ne China tebabaddewo ne Iran okutaasa mukwano gwa Assad nga abantu bamusula era akugamba finally the people of Syria have got justice okitegera kakati mpuuga ye aze aise mu article 33 ne egamba etya article 33 ekugamba senga waberawo disputes zonna nga baze bantu zigenda kubera threat ku international peace and stability kiche bakola mu settling ensonga zino nga muita mu negotiation mediation oba peaceful avenues zonna okulaba ngekintu kino tekikola tekitukawo mu Uganda tugenda mu kalulu ye Museveni era n'empuga okusinzira ku bigambo bye atoga nti Museveni tali willing kutuwa ntebe kyatulaga kati kitegeeza ki nobati mau we agenda mu Geneva like abagamba mu ebyo bilabika bigenda kuleeta obuzibu mu Uganda awo base mutegese kutta abantu kye mutegese kati muli mukutegekera Museveni transition tukola batisa n'amaje Museveni mulije tabadde n'amaje tabadde nago nakugaye mu Uganda ngenda kulaga zonna chatters nkulage wawo situkiro genda okulonda wawo ino kusitukiro kwekalakasa era wobo kikoze fe ba civilian abatalina armed wing kikola kitya ng'osituse chikola kikyata kyo ngenda kikusomesa kati zino chata za UN nazo njagala nzi kuyitiremu kati mpuga eno gundi eno jakuga nti basa kani basettling bano okitegera kati senga akazi akali mu kino ekintu kya mpuga kyaleeta senga opposition yetuula ne drafting ekiwandiika ekyo n'ekiwa Museveni UN neja as a civil society gye boogerako Museveni n'akisayininga n'akkiriza terms ezo kitegeeza Museveni atukoze kya Daniel Arap Moi byonna byatubba biba tugenze nkafe tufiiriddwa byonna abeera agenze nabyo abantu baffe baseba John Bosco kybalaba tumubanja sente zabbye amabanja galidde abeera agenze nabyo kubanga fa abakidraftinze kino senga tumenye endagaano ffe tuba tugimenye UN ebeere inakubeera ku side ya Museveni kwa Museveni abeera afunye immunity asobola n'okugamba nze siva mu Uganda abeera mazufuna immunity kati ffe tumenye endagaano eno ffe tubeera abakyamu kati mpuga kyali mu kutubala geba pesa mpuga gatubala so ffe tulina kukkiriza ebyo wabula ffe kiche tugamba katugendere ku democratic avenues kwazi kyaliwo eri mu constitution ya Museveni tugende mu kalulu according to the democracy under UN charter gitwagala tugoberere kati bo bagala we endagaano empya nengene endagaano empya ebeera mu favor ya Museveni okyegera ebeera mu favor ya Museveni eno transition mpuga jayogerako mu article ey'omukaaga eri mu favor ya Museveni si yaffe okyegera kwa Museveni yagenda bikiza kwa kino kyayagala atubye assa abantu baffe tumubanja ba John Bosco kibalamata batuwa yabatta kati senga tukola endagaano eno nga mpuga wajagala kitegeeza nti ffe tulina gigondera Museveni zonna tamuzi zabeera asabye okyegera kati ffe tunagimenya kitegeeza Museveni ffe bakyamu Museveni ye mutuufu naye ffe tugamba tugendere kuzirya endagaano enkadde kubanga tulina democracy engeri gyalina okukozesebwa mu UN charter temuli mu kigambo democracy naye ate mulimu ekigambo ekyogera ku kalulu ako era tugenda kusoma zino chata pa chata saagala bakusiriwaze olwokubanga tuli ba change angle tugwe mu trap ya mpuga no ekyo tulina kukikola mushekera tetugwa mu trap ya mpuga jagala kututega bonna bateekako innocent face ne BBS promotinga tetuli basiru nabagambye wano mu foreign police ndi mukambwe munnyo ate mbasobola mpuga temusiriwaza bantu Muna Uganda temukozesa gundi je mwina nti mwagala change yonayo nejja transition eno mpuga jali mukutembeta ya chiwani ya Museveni UN chaka tekola bwetyo
UN chat entuufu ngenda bibasomesa mugenda kubitegera ne article 33 tujiga